Si mwana mulenzi oyo gwe bayita New York oyinza okwebuuza New York naye New York ono New York azalibwawa oyinza okugamba nti akulidde makindye naye nga mwana mulenzi ono wakatundu bakayita Mirembe. Abantu abamanye Kateera abamanye Ekinyerere kati ekyalo ekyo bayita Mirembe mukakasa nti mukimanyi abali e Masaka omukulu oyo gyazalibwa gwe bayita New York amanya amatuufu bamuyita Katerega Charles agakola music agakola sente gwe bayita New York style. Mwana mulenzi oyo ategese concert egenda kubeerayo budde bwonna era nga concert bagiyita Obadde okimanyi New York agenda kubate nga akikuba mwezi ogwokutaano nga 13 ku PTC wa mitanda ebulenga agenda kubeerayo nenga 14 ogwokutaano ku JP bar ewakulekana okuyingira mutwalo gumu abamwerekeddeko kuli Kajaluna Mariachi Lady Titi Kazwe Kapo Kawako Fresh Love abayimbi sewa Daudi Mugema Suna Ben Bazira Tone na ne Viola na Kitende n'abalala. Eddy Kenzo taliimu ne twebuuza mwana mulenzi ono buzibu ki bwe yafuna ne Eddy Kenzo ayina akayimba ketadde bakayita muli babi nga bagamba nti ate bamubbako emikisa gye. Mwana mulenzi ono tumuyina agenda kubate nga atubulira gwe nkutegeezaako mwana mulenzi gwe bayita Katerega Charles mwana munna Masaka gwe bayita New York era nga New York agamba nti embeera gye esobola okubate nga atambula mu sayidi z'emirembe eyo yakula nnyo ne jjajjaawe olw'embeera nti bazadde be baali bagenda mu Kampala okuyiiya era mwana mulenzi ono naye yeesitula era yagendera ku mmotoka yagamba nti y'amatooke n'emboozi y'amatooke ng'efaanagana buli omu. Kati omukulu ono Katerega Charles gwe kutegeezaako New York agamba nti yalinnya ekimotoka ky'amatooke ne kimutwala paka e Nateete awo atandikira okuba ate nga anoonya taata we era yali amanyi ekintu kimu nti taata we akolera Kibuye mu katale bwe bamutuusa e Nateete kwe kutambula paka sayidi z'Ekibuye mu katale we yagenda okuba ate nga amiitinga taata we ku myaka emito. Mwana mulenzi oyo gwe bayita New York n'atandika mpola era we yatuukira sayidi z'Ekibuye taata we ne maama we baali bafunamu obutakkaanya ne baawukana nga maama wabeera Salaama era mwana mulenzi ono kwe kudda sayidi z'e Salaama awo watandikira mpola era okuyimba kijja kitya. Mwana mulenzi ono New York ategeeza maama we yali ali mu kwaya emu sayidi z'oku Makindye e Salaama awo ono naye kwatandikira okuyingira kwaya. Mu kwaya omwo mwalimu omuyimbi gwe bayitanga Babije nga yabakubira piano oba ennanga ndowooza Babije mumumanyi awo nno watandikira ekirowoozo ky'okutandika endongo mpola. Mwana mulenzi ono gwe bayita New York kutegeezezza ava sayidi z'e Masaka bayita Kinyerere wawalukaga ekyalo bakiyita Mirembe. Omukulu ono ng'abadde mu kwaya basobola okubate nga bakikuwadde tebyatambula bulungi naye nga music yatandika okumuyiga nasobola okubate nga yeesiba ku mwana mulenzi gwe bayita Babije okubate nga amuyigiriza endongo awo nno ne batandika okubate nga batambuza ebintu byabwe. Ekibuga kyasobola okubate nga kimugondera tekyasooka mugondera mu kusooka newe ekikomekereza mwana mulenzi ono asobodde okubate nga akigonza nti ennyimba zonna asobodde okubate nga azikuba mwana mulenzi ono era ng'agamba nti abajjukira okwekola kaasa okwaliyo luli nga baffe bamuganya okugenda sayidi z'e Kayunga yali 28-29. Omukulu oyo y'omu ku baakwatibwa naye ng'agamba baakwatibwa batya poliisi yajja ng'eyoola sayidi z'e Makindye awo. Mwana mulenzi oyo naye New York kwe kuba nti yasibibwa omwaka mulamba ng'ali mu kkomera waviira mu kkomera yavaayo ng'ebintu tabitegeera wadde n'akamu kwe kutandika obulamu ate nga n'okusoma kwali kutono nnyo. Mwana mulenzi ono gwe bayita New York era ng'agamba nti okutandika awo we yaviira mu kkomera sayidi z'eruzira kwe kutandika okuvuga booda. Omukulu gwe bayita Babije yali akagulawo kapiki ka booda kwe kumugamba nti amuvugireko. Mwana mulenzi oyo kwatandikira omulimu gw'okuvuga booda era myezi gyalinga 3 piki eyo Babije n'agimuggyako n'afuna piki endala. Waliwo omupoliisi omu bamuyita Mutebi yamuyamba okumufunira piki obudde obwo zaali ku $3,600,000 abajjukira emyaka ogwo gwali mwaka 2009-2010. Babije awo atandikira piki n'agivuga looni paka era ng'ekyasinga okubate nga kimukonectinga ku bayimbi. Mwana mulenzi ono yali akonectinga n'abayimbi olw'embeera nti yali abavugira ebintu abavugira ebyokulya bamutuma emmere. Mwana mulenzi ono kwe kufuna connections n'abayimbi ab'enjawulo awo nno nga aconnectinze ne Babije nga ina studio ne bakola akayimba akasooka ke bayita Channel we yamaliriza awo n'akonectinga ne mwana mulenzi gwe bayita Josted
ne bakolayo n'akayimba bakayita Side Mira ne katambula nako mpola mpola. Awo nno wagwirwa ku musajja gwe bayita Martin Beta oba muhumuza Martin Beta n'amukolera videos ennyimba ezo era nga ye agamba endongo esobodde okuvuga boda boda kwe kumukozesa endongo bingi nnyo byafunye mu ndongo. Omwana mulenzi ono gwe bayita Babije, omwana mulenzi ono gwe bayita New York bwe yamaliza okukola akayimba ako Side Mira wadde tezatambula nnyo n'akuba hiti gye bayita n'akwatamu agamba nti producer gwe bayita Kuseimu yamuyamba nnyo n'omuyimbi gwe bayita Lilipazo yamuyamba nnyo nga bawandiika akayimba ako ne bakitambuza mpola mpola. Awo nno ng'akutegeeza nti okuvuga boda boda ye naawe gwavuga boda teweenyooma. Babi omukulu ono gwe bayita New York agamba nti okuvuga boda boda kwe kumukonetinze n'abayimbi. Yafuna connection n'omukulu gwe bayita King Saha olw'embeera nti yali amutuma ebyokulya biki okumuvugako anamusaba kolabo n'amukubira ne bakola akayimba anjagala. King Saha ne New York ne katambula wekyagwera awo yagwa mu ddiiro ne bannaffe abajja live omukulu gwe bayita Franka Mugerwa era ng'agamba nti ebbanga lyavugidde boda boda emyaka 9 gye yavugira emyaka 6 yali agikolera bannaffe abajja live nga bakolera buli kimu era nga video bali bazimukolera ku bwereere. Olirabye eryo nno bwe yaviira kujja live yasobola okuba nga afuna connection n'omukulu gwe bayita Eddy Musuuza ono agamba nti omukulu gwe bayita New York agamba nti omu ku baboda abamu ku bakasitoma be yali avuza ab'ebbeeyi Eddy Kenzo nti olunaku lumu Eddy Kenzo yali agenda saidi z'Emmengo ku studio omukulu gwe bayita producer Croce emmotoka ye yali efuddemu ng'ate Kenzo alina okubuuka okugenda yali alina ennyonyi gy'agenda okugendako ng'alina okufuluma. Kati omukulu ono nga Kenzo alina amaloboozi g'alina okuteeka mu luyimba olumu. Omukulu ono gwe bayita New York Kenzo yamugamba jangu ntwaleko Emmengo. Yali amutuusa Emmengo n'amuwa eky'ekkumi agamba omusajja yakamuwa ssente nnyingi gwe bayita Eddy Kenzo era nga gwe yakasinga okuvugira omukulu oyo. Bwe batandika okuba nga batambuza ensonga zaabwe mpola mpola n'afuna connection ne Eddy Kenzo n'amugamba lwaki toyingira Big Talent. Awo nno ne bayingira Big Talent n'asayininga mpola mpola era yamazeeyo emyaka 3 n'ekitundu. Mwana mulenzi gwe bayita New York era nga yamazeeyo yavuddeyo yavayo 2019 lwakuba amawulire ate yaga breakinze budde buno mwagwa 2022 bwe yafulumiza n'akayimba muli babi. Omukulu gwe bayita New York yakuba akayimba ne Eddy Kenzo bakayita twende sasa era nga gamba ennyimba ezo zikuba sigamba nti oba wa tabu nnyo lwakuba nti omukwano yagujja mu boda boda era agamba ye ambassador wa boda boda mwana mulenzi oyo era nga agamba nti amawulire g'aba boda boda asobodde okuba nga agatambuza okulaga nti aba boda boda ba mugaso nnyo. Yakuba concert ye yasookera ddala gwali mwaka gwa 2018 yasobola okuba nga akitambuza mwana mulenzi ono. Kati nno bitonotono byatubulirako wano sooka owulire mwana mulenzi ono gwe bayita New York ng'atubulira akadde kano ye covid nga basobodde okuba nga amuyitamu ndowooza otegedde. Mwana mulenzi oyo mwana munna Masaka New York gye nvuddewo tabadde mwangu naye ng'agamba asobodde okuba nga ayiriba. Sooka owulire New York wano. Okimanyi ate batuddadde nekubakene akali bagiyita muri babi mu lockdown mwenenyedde ennyonyi so bagenzo tutate nenkola concert abadde gyendi bakoze nnyo okufuukulaba nga mu mbeera embi ate nkoleramu ekirungi ddemu ebintu bingi lockdown njigiddemu abantu emitima njigiddemu bingi blood n'okukola ye mwana mulenzi we gwe bayita New York gwe nkutegeeza katerega Chelsea atugamba abantu b'ekinyerere mirembe mu abamuzaala atugamba New York wano agamba nti alinawo concert era bagiyita Obadde okimanyi kyova nafuddeyo nenkola concert bagiyita Obadde okimanyi concert nakuze omwezi nga 13 agupitise wa mitanda 14 ewakulekana abantu natusobola nga abantu banneesiga nasobola okubakuŋŋanya ne bajja sijja kwogera ababi basaliddwa bivulu ekyo kiri ekibeera eri Mukama okusalibwa ekivulu n'okufuna nenze manyi nti Mukama gwendinira kunsinza kijja kusala era kijja kujjamu abantu okusinzira music gwenkola ne New York gyenvudde ye mwana mulenzi oyo New York agamba nti kati atula n'abalangira olw'endongo mbw agitegeedde ddala era nga kutegeezezza nti okuyingira boda boda takyevuma kubanga kyekimuconnectinze embayimbi ab'enjawulo. Concert ye 2018 gye yasookera ddala okukola ku PTC wa mitanda mujje tukole amawulire mwesobola okuba nga ava mu boda boda era n'ayingira okuvuga special. Abayimbi bangi nnyo agamba nti ebyama byabwe abiyina. New York wuno atugamba biki byafunye mu Big Talent. Big Talent libadde somero emyaka 3 n'ekitundu namalayo tebamperamu contract yaabwe njigiddemu ebintu bingi era ebyo bye nayigiramu bibimu byeri mu kutambulirawo kati strategy zebanjigiriza zendi mu kutambulirawo kati bulamu tebubadde bubi aye tebubadde bulungi nnyo
n'ebyo bye banjigiriza ne bye bansomesa bye ndi mu kutambulirako essaawa zino nkakasa nja kutuuka gye ndaga kugamba nti badde banfunye ekibi oba nfunye ebirungi nga nfuddeyo oba ebibi no wabula ebyo bye nayigirayo byebimu ku byentambula. Ye mwana mulenzi oyo gwe bayita New York atugambye nti Eddy Kenzo kiki yamuyigirako oba akayimba kano ekakubye muli babi yakakubidde Kenzo wulira bwagamba. Eddy Kenzo kyeyangatako mu bulamu bwange kisookera ddala yampa omusingi gw'okuyimba otumya New York omwaka ogwaggwa oba emyaka ng'esatu emabega ne New York wakakati mulala nnyo nti kyeyampa ekyo kyokka kyokka ekyokunjigiriza bakola batya oluyimba olujjukira abantu kigambo kyo kyoyinza okukozesa. Bw'agambye nti akayimba agambye Eddy Kenzo yamuyigirako bingi naye ng'akayimba bagamba nti yakakubidde ba big talent olw'embeera nti yakava mu big talent yayitaddemu akayimba muli babi nti bamubbako emikisa gye naye atunyonyola bw'ati ye New York. Olimba lwogera ku bantu abayise mu mbeera embi zempise mu mbeera embi families zitukoze ebintu bingi bakyali bange families zitukoze naye wano momo 19 ng'ayogerera ku biggest final gamba nti famire ye ekoze kyamaanyi nnyo okumulemesa taxi katero nga bamuloga bintu byakuloga amazima mbirabyeko families nyingi navuddeyo n'ennyimba oluyimba lunyige emitima. Ye mwana mulenzi bw'agamba nti lunyige emitima wano wategereza nti abafamire be kyebadde bamukola mbw abadde asula nti waliwo nebi n'omumwa gwali gwaziba New York kwekuba akayimba ako muli babi New York bannange ate wategese concert Kenzo tewamuyise lwaki atugamba nti akayimba kano yakakubidde abafamire ye bagamba nti bali balina bagenza okutereeza ate eno ye bwadde eno embeera teterera bwadde n'akamu n'abakubira akayimba kakano. Embeera si ya big talent mbeera ya families nti tugenda tandika okufuna ebintu by'okuyimba tebisanyusa buli omu ate nga bakika balaba mutabani wa gundi ayitawo ati amakulu tekisoboka kakana nga bakoze ebintu ate nga babikola naawe mwoyo wabula nga bakugamba nti atutereeza kika kumba ate gwe bali ku ggwe gwe bali mu kunnyika gwe bali mu kuteeka mu mbeera embi kati mukama wakubikulira nojja n'ofunako abantu abamu kati nze babigakawo mbadde sikyebaka n'ennyumba ebintu byenkuba ningendako ewa pasita Bugembe n'ansabirako n'okuva yansabidde embeera kuganga ekintu kijja nekikwata noba nga tokyalaba nga tosobola kwebaka ng'ologoota n'ebintu bingi nnyo naye okuva enagenzeeko wa musumba n'ansabira so obulamu